obufu bwe bumu obw'ensonga zino Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala ono yakulembeddemu emikolo egy'okutuuza omusumba omuggya ow'essaza lya Kasana Luweero ng'ayambibwako omubaka wa Paapa mu Uganda. Amusibiridde entanda okunywerera ennyo ku mulamwa ogw'essaza gwa yalonze n'okubeera omumalirivu ennyo. Ku mukolo gwe gumu guno Pulezidenti Museveni akiikiriddwa omumyuka we retired Msgr Jessica Lupo era ng'amutonedde ne kapyata w'emmotoka amuyambeko mu buweereza. Ebikumi n'ebikumi by'Abakristu bakungaanidde ku lukiiko ya Kasana Luweero mu kutuuza omusumba owookusatu ow'essaza eryo Msgr Mukasa. Omukolo gwetabiddwako omumyuka wa President retired Msgr Jessica Lupo nga yakiikiridde President Museveni ne baminisita abakulembeddwa ow'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo okwosaako bannabyabufuzi. Obwakabaka bukiikiriddwa amyuka Katikkiro asooka Hajji Twaha Kaawaase. Ng'ayikiriza Ssaabasumba asoose kwaniriza abantu abazze ku mukolo n'ababakwatiddeko okuli gavumenti, abasirikale, bannamawulire n'abantu abalala bonna. Twebaza gavumenti, twebaza abakuumi b'eddembe abateeseteese bulungi kati twebaza. Awo nno twebaza Katonda olw'ekirabo ky'omusumba waffe omuggya Msgr Mukasa. Yeebaziza Bishop Ziwa olw'okuteekateeka omusumba ono ne yeebaza ne Msgr Xavier Mpanga abadde akuuma entebe ey'essaza lya Kasana Luweero. Twebaza bannakinda naddala omusumba Joseph Ziwa olw'omusingi omulungi ogufudde Msgr Mukasa kyali olwaleero. Mu ngeri ey'enjawulo asiimye abasooka okuweereza mu ssaza lino okulina omugenzi Dr. Cyprian Kisitolwanga n'alambika n'ensonga 3 omusumba Mukasa alina okwesigamako mu buweereza. Omulimu ogukulindiridde gwa mitendera 3: okujjiriza ekigambo kya Katonda, okututukuza nga weeyamba amasakalamentu, n'okulungamya eggwanga lya Katonda. Katukusabire. Ayogedde ku mulamwa gw'alonze ng'agusimbuliza mu njiri ya Yoanna era n'amukuutira okugumira ebisoomooza byonna ebiri mu ssaza lino. Akubiriza abakkiriza okwaniriza n'okukkiriza omusumba Mukasa bakwatagane naye bulungi n'okumwagala basingewo nga bwe gwali ku ye. Bannakasana Luweero mbasaba mubeere bawulize eri omusumba wammwe omuggya era mukolagane naye bulungi nga bwe mwanjagala mumwagala okusingawo. Ekizzeeko kubadde kumutuuza ng'omukolo gukoleddwa Ssaabasumba omubaka wa Paapa mu Uganda Luis Bianco ne ssentebe w'abepisikoopi omusumba Ziwa. Omaliridde okulangira evvanjiri lya Kristo ng'oli mwesigwa era nga toddirira. Maliridde. Wabaddewo okwegayirira nga Msgr Mukasa yeebase wansi n'oluvannyuma n'amusiiga omuzigo gwa Krisima n'amukwasa vanjiri. Amukwasizza empeta, enkofiira n'omuggo, akabonero akalaga obwesigwa bwe eri Eklezia n'atuuzibwa mu ntebe y'essaza n'afuuka omusumba omujjuvu. Kyuke bye tuli atutunuulire, oyo ye musumba waffe abaye twaniriza omwepisikoopi Musumba Right Reverend Lawrence Mukasa ng'omusumba wa Kasana Luweero owookusatu. Abepisikoopi bagenda okumuyozaayoza okutuuka ku ddaala lino ery'obusumba. Kwaya eyimbye oluyimba lwe baamuyiyiriza ng'omusumba waabwe. Wabaddewo okuwaayo ebirabo era oluvannyuma omusumba Mukasa akulembeddemu okusaba n'okusembeza abantu era oluvannyuma awadde Abakristo omukisa wakati mu ssanyu. Masitula Navuga yakusakidde eggulire lino.